Ku ntandikwa y'omwezi guno waliwo ebifaananyi ebyafuluma nga biraga abamu ku bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya gavumenti ne President Museveni mu State House, nga ku bano kwaliko Yusufu Nsibambi, Moses Kabuusu, Latif Ssebagala n'abalala. Mu kunnyonnyola, bano baagamba nti baali bagenze kusisinkana mukulembeze wa ggwanga bayite mu kkubo ery'okuteesa okunogera ebizibu by'eggwanga eddagala, naddala okuyimbula abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Kyokka bino nga tebinnaba kukkakkana mu mitima gy'Abannayuganda, ate kabakulemberamu Yusufu Nsibambi n'alabikira ku kitebe kya NRM n'akakasa eggwanga nga bwe yali ayabulidde FDC ne yeegatta ku kibiina kya NRM kyaludde ebbanga ng'awakanya. Kati olwaleero ababaka Nsibambi be yali nabo ku State House okuli Moses Kabuusu ne Latif Ssebagala ne Farouk Ntege eyali avuganya ku ky'omubaka Makindye West babuulidde bannamawulire nti newankubadde eky'okugenda w'omukulembeze w'eggwanga baali bakikkaanyaako, ekyokusala eddiiro mpawo gwe yakigambako era nga yakikola ku bubwe ng'omuntu. Okugatta kwa Honorable Nsibambi ku NRM tekwali kimu ku bye twali tuteesaako. Naye tekyatwennyamizza kubanga ng'omuntu ya exercisinze eddembe lye ery'obwebanga. Kyokka newankubadde kati munnaabwe ono wa Kyenvu bamusabye okusigala ng'atwala ebigendererwa byabwe mu maaso eby'okugatta eggwanga. Kyaleero tuwuliziganyiza nga tujja ku press conference eno. Tumusaba eyo gy'agenze ayaayaanire ekifo ekinaamuteeka mu buvunaanyizibwa obuteeseganya, aleme kubeera mu kifo ekimujja awali enteeseganya. Bw'aba afunye obuvunaanyizibwa mu gavumenti oba mu kibiina eyo, singa ayaayaanira kuteeseganya, omulamwa gwaffe gusigala gutinta. Gino emisango gyonna gya byabufuzi, n'olwekyo tulina kukola nkola ya kugikwata mu ngeri ya byabufuzi. Nze nina abazadde abankubira amasimu ne bannange babalina, abamu bali Kawempe, nga waliwo abaana baabwe abakwatibwa mu kalulu kono nga balaajana. Okugenda kwabwe Entebbe bangi baakutaputanga okunoonya ebifo oba ebyokulya, bano kino bakiwakanyizza. Tuli Bannayuganda abateekeddwa, abali entitled by the constitution. Niwe kuba kugabana ku national cake, ogwo si musango. Naye kati essaawa eno si yakugabana bifo. Si gwe mulamu ogwatukola ki? Ogwatuleeta. Omulamu ogwatuleeta gwakulaba nga twogera ku nsonga ezo enkulu eziruma Bannayuganda. Beeyamye nti bagenda kugenda mu maaso n'okukolagana ne Pulezidenti era mu bbanga ttono bagenda kumusisinkana bamutegeeze ku mulimu gwe babaddeko. Tukakasa bulungi nnyo nti mu bbanga ttono tujja kuba twongera okutegeeza eggwanga biki bye tutuuseeko era waawe tutuuse nga tumaze okwongera okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Tukakasa nti buli Munnayuganda yenna awulira nti ayagala okulaba nti eggwanga lyaffe liba n'emirembe, wabaawo okugenda mu maaso, wabaawo okukkakkana ku mbeera ey'okusoomozebwa eriwo. Guno si gwe mulundi ogusoose bannabyabufuzi abali mu bibiina ebirala okukolagana n'omukulembeze w'eggwanga oba gavumenti eri mu buyinza, ng'abaasooka kuliko Betty Kamya eyafuuka kalisoliso wa gavumenti ng'akyali Pulezidenti wa Uganda Federal Alliance, Norbert Mao akola nga minisita w'ebyamateeka so nga yakulira Democratic Party, Betty Amongi eyafuuka minisita w'ekikula ky'abantu ng'akyali muna UPC n'abalala. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.